bamanya ab'emitya n'abaneetira Babyface ate nga bana struggle bamanyi ng'omuzoganyi. Nze akulira abavubuka b'ekibiina kya National Unity Platform mu ggwanga lyonna era nga ndi wano okubategeeza ku lunaku lwaffe olw'abavubuka mu kibiina kyaffe era nga luyitibwa the Youth Convention that is going to happen on the 22nd of May this month and this year. Era nga abavubuka mwenna tubalinze okubanga tubeerako ffenna tubenga tuwulira ebigambo bya president waffe binyuvu byatuwa obubaka bwatuwa abavubuka ku lunaku olwo era nga tumwesunze nnyo nga nsaba abavubuka ffenna tubeeyo ku lunaku olwo kuba lunaku lwaffe byonna tubyogere tugenda kunyumirwa tugenda kubaalamu tugenda kubanga tuyagala ku lunaku lwaffe n'okujaganya. Ku lunaku olw'Emmande ennaku z'omwezi zigenda kuba 22 omwezi guno gwennyini omwaka guno bannakibiina kya NUP bategese olukungana lw'abavubuka nga lugenda kubeera ku kitebe ky'aba NUP ekipya ekisangibwa Makerere Kavule. Ssaabakunzi w'abavubuka Francis Butebizaake asinzidde wano n'akoowoola abavubuka banna NUP bonna okubeerayo mu bungi bajje beetabe mu musomo guno nga kigenda kuba kiyambako abavubuka bano okumanya butya bwe balina okulwanamu okweggyako enkola ey'obwannakyemalira bagenda kunyumyamu nga bwe banyumirwa. Ate ku lunaku olwo lwennyini abasuubizza nti bajje mu bungi bagenda kubeera n'omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu naye mwetegefu okubeerawo era agenda kuba awasomese naye abavubuka kigenda kuba kiyambako omuvubuka okumanya obuvunaanyizibwa bwe bw'olina mu ggwanga Uganda nga tekiriiko nti oba muvubuka waaki oba waawa wabula buli awulira nga wandyetaaze okwetaba mu musomo guno okoowoddwa. Bano beesunze abavubuka okubeerawo balabe ku Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti w'eggwanga ng'ono yakola omulimu munene nnyo okukyusa abavubuka. Ebiseera biri omuvubuka yalinga alowooza nti ye ebyobufuzi tebimukwatako era nga bagamba nti kwe okwenyigira mu byobufuzi si paati yaabwe wabula ebyobufuzi by'abantu abakuzeemu mu myaka. Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yajja yabuusa abavubuka n'abagamba nti nammwe kibakwatako muli bannayuganda kubanga abavubuka by'ennamba esinga obunene mu ggwanga Uganda nga bwe balabala ku percentage abavubuka balinako paati nnene nnyo okusinga abantu abakuzeemu mu myaka. Kitegeeza nti abavubuka muba mulina okwenyigira mu byobukulembeze bino n'abagamba nti ebifo ebiriwo ebiteekebwawo mu ggwanga nti ebyokuvuganyizibwako abavubuka mulina obyetabamu ennyo kubanga mu emiti emito egigenda okuggumiza Uganda eno bwe tunabirekeranga abakuzeemu mu myaka kitegeeza nti Uganda tuba tugisaddaase. Abakuzeemu mu myaka bwe banaavaawo abavubuka ani agenda okusigala nga ababuulira bwe mulina okukulemberamu eggwanga lyammwe kubanga nammwe mujja kuba mukuze nga ate mwetaaga obuyigirize okuva ku babaddewo abakulu. Naye bwe munaava obuto nga mwenyigira mu byobufuzi kitegeeza nti muli mugenda okusomesa ate abaana abammwe be muzaala. Ebyo ebigambo byali bya Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yasiga abavubuka n'abaagazisa ekintu kino era tuzze tukirabako nti ebifo ebisinga obungi ebyavuganyizibwangamu nga kiriko omukulu asusseemuko ku myaka n'avuganya n'omuvubuka bavubuka bangi baawangulanga ebifo ebyo. Kyova olaba nti kati mu paalamenti olwaleero osangayo abavubuka bangi okusinga ababeerangayo luli kubanga luli baba bikkanga entunda nga babagamba abasajja bakuzeemu myaka be bategeera ebyobufuzi. Naye kati okuva lwe baabuuka nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ababikkudde akatambaala ku maaso kati ebyobufuzi bya Uganda babyenyigiramu kyere. Kyova olaba bayisa olukuŋŋaana luno bongere okubaako bye babasomesa bongere obbasomesa butya bwe balina okulwaniriramu eggwanga lyabwe nti eggwanga lyonna singa liba liwambiddwa abalina okulinunula balina kubeera bavubuka so si basajja abakadde kubanga bambi abakadde baba balindiridde kimu. Tulina abaana banaatulwanira kati ate nammwe abaana nammwe buneesulyayo gwa naggamba nti ate bajjajjaffe balwane kitegeeza nti ensi muba mugiriddemu olukwe. Kyova olaba omusomo guno gugenda kutandika ku lunaku era abavubuka bangi beesunze nga buli omu agamba nteeka okubeerawo okumanya butya bwe nnina okulwanirira ensi yange. Naye tubadde tukyali awo ng'abavubuka bakyesunga omusomo guno ate ne poliisi nayo yeeswanta nga bategese dda okulemesa enteekateeka zino okugenda mu maaso. Wenjogerera bino nti ekifo kyebunguluddwa dda era abapoliisi obwedda beesaza nga bayitawo okulaba nti waakiri bateekawo embeera yonna eremesa abantu bano kuba bba ekibatiisizza tebamanyi naddala ki ekigenda okubeerawo. Tebamanyi omusomo guno gugenda kuba gugendereddwamu ki.
omanyi bo beekwasa nnyo ekintu ekyobuyeekera. Balowooza nti abavubuka abangi tebakuŋŋaana baba bateesa kukola buyeekera mu ggwanga, ekitali kituufu. Wabula omuntu okukkiriza okuyiga butya bw'olina okwerwanako mu ggwanga lyo oba tokoze buyeekera, kuba ne ssemateeka akyogerako nti amakubo gonna bwe ganaaba gagaanye nga gaweddeyo ag'okulwaniriramu ensi yo, ky'oba olina okusigaza kyokka mu mikono gyo kwe kwekalakaasa. Naye poliisi ya kuno bo bawulira nti singa baba abavubuka bakuŋŋaanye ne bateesa ku nsonga ze balina okwenunulamu, balabira ddala nti abavubuka mbu baba bakoze buyeekera. Katulinde Mukama ayambe omusomo guno gugende mu maaso. Naye nga bwe nkugambye nti abavubuka bagwesunze, kyokka ne poliisi ali nayo yeesunze okulemesa enteekateeka z'abano. Tulinde gye binaggweera bwe gunaaba gukkiriziddwa okubaayo. Nkakasa nti bannayuganda banaaba bagwetabyemu, mujja kuvaawo nga mulina kye muyizeemu, mujja kuvaawo nga musobola okulwanirira ensi yammwe nga temulinze nti ate bakadde bammwe be baba babalwanira. Era nga ndi wano okubategeeza ku lunaku lwaffe olw'abavubuka mu kibiina kyaffe, era nga luyitibwa the youth convention that is going to happen on the 22nd of May this month and this year. Era nga abavubuka mwenna tubalinze okubanga tubeerako ffenna tubenga tuwulira ebigambo bya president waffe ebinyuvu byatuwa obubaka bwatuwa abavubuka ku lunaku olwo, era nga tumwesunze nnyo nga nsaba abavubuka ffenna tubeeyo ku lunaku olwo, kuba lunaku lwaffe byonna tubyogere, tugenda kunyumirwa, tugenda kubaalamu, tugenda kubanga tuyagala ku lunaku lwaffe n'okujaganya amaanyi abavubuka ge tulina, naye ng'ekisinga obukulu okunyumyamu tugakozesezza tutya okulaba nga twejja mu nsi enembi tuyingire ensi ate ensuubize.